Mpulidde Kamenya tuba tutunuulira amawulire okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuvira ddala mu kibuga Kampala, Uganda, okutalaaga ebitundu ebirala eby'eggwanga lyattu Uganda. Tuba tutuukayo buli nsonga yonna n'oyongera okulabika nti ogitegeera. Bitundu by'e Karamojja, of course tugenda kugendayo twongere okwetegereza ebiri eyo. Abalunzi b'ente wakiri ente zitandise okubafaako abatukana. Tukana kigambibwa nti beereetera ebizibu bwe bakuba abasirikale aba UPDF kw'ossa n'okutirimbula ba geologist abali bagenzeeyo okunoonyereza ku by'obugagga eby'omu ttaka mu kitundu ekyo. Ebbula ly'amazzi n'ebbula ly'omuddo kw'ossa n'okubagobaganya mu bitundu bino ebya Karamojja kyongedde okulabika nti ente zaabwe zibafaako. Bafiiriddwa ente 600 mu bbanga lya wiiki emu. Ente zino 600 ezibafuddeko kivudde ku Joint Security Forces ezibadde zibagobaganya. Batandika okudduka nga bagamba bannange amagye ga UPDF bwe ganajja wano tebagenda kututaliza, bagenda tubonereza ffenna. Newankubadde si ffenna nti twenyigidde mu bikolwa ebyo ebyokulabika nti tulumya eggye lya UPDF nga tulittira abasirikale baalyo. Ffe tetwabaddeko, abamu bagamba tetwabaddeko, naye ate tetusobola kubeera wano. Kye kiseera tutambule tuveewo. Batambula ne batandika okuva mu bitundu bino. Okusinziira ku Patrick Amaana ng'ono memba mu Turkana County Assembly, yavuddeyo n'ategeeza nti ente 600 zibafuddeko olw'ekyeya, omusana ogwaka, tebalina we baziriisiza. Baagobebwa okuva mu Uganda ne bagenda mu bitundu ebirala. Abamu ne bakurosingira ddala ne baddayo mu ggwanga erya Kenya. Babadde bayimirirawo ku mazzi kw'ossa n'omuddo okuva mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Ng'ente basobola okuzirunda wakiri nga babalinda akakuba katandika okutonnya, kuba nategeddeko bitundu by'e Karamojja akakuba wakiri bakafunako ebbalirirwe. Kaakati bagamba ente zitandise okufa. We twogerera kati ente kati zirya ttaka. Osanga ente ng'ekomba ekiswa, ettaka ly'ekiswa. Enjala eŋŋumbagumba nga ziri ku ngulu ez'ebisolo byabwe. Tebalina muddo, ente zitandise okubakutukako. Ne basaba gavumenti ya Uganda okulabika nti ebakkiriza wakiri bakomewo mu Uganda bataase ebisolo byabwe. Okusinziira ku John Munyezi, yavuddeyo n'ategeeza nti embeera bano gye balimu ne bye basaba biyinza obutababeerera byangu. Lwa nsonga ezimu ku nsolo eziva wano ne bagenda nazo eri, of course era baba tebalina kyaziriisa kuba ekyabajja eri gwali muddo n'amazzi. Naye obuzibu bwe baakola buli bumu, kulabika nti abasirikale bafiira mu kitundu kino ate nga be baaliyo. Uniform ne zibbibwa ez'abasirikale n'emmundu ne zitwalibwa. Brigadier Joseph bali ku ddembe ng'ono ye commander owa 3rd Division yategeezezza nti abatukana basobola kulabika nti bakkirizibwa okukomawo mu Uganda singa gavumenti ya Kenya ebeera nti ewaddeyo abo abagenda maaso ne batirimbula ba geologist. Basooke gavumenti ya Kenya esooke erage gavumenti ya Uganda abo abatirimbula abantu, then baleetebwe mu mbuga ez'amateeka bavunaanibwe, then batukana balyoke babakkiriza okukomawo mu Uganda okuliisizaawo ensolo zaabwe. Basuspect bagamba babeetaaga, Uganda kye yeetaaga kati kyokka kye twetaaga babaleete basobole okulabika nti babalagayo mu bw'obuyinza ba Uganda nti be bano, then babakkirize bakomewo balundire wano.
bino ono we yabyogeredde ng'era Commander Land Forces General Muhoozi yabadde naye yakamala okusaba n'agamba njagala bwenkanya, ffe twagala bwenkanya ku basirikale ba UPDF abaafa. Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yabaddeyo n'ategeeza nti abanja justice egy'abasirikale ba UPDF abaatirimbulwa Batukana Warriors. Olunaku olwaleero amawulire gafulumye nti emmundu 2 waakiri ezaakozesebwa mu kutirimbula bano abasirikale ababiri obujulizi bukyagenda maaso n'okulabika nti bukuŋŋaanyizibwa, kosa n'okukola ekisoboka kyonna okulaba nti bazuula abantu bano abatuufu ddala abaatirimbula abantu bano. Emmundu 2 baazitwala ezaabaggyibwako. Era agamba nti abasirikale bano tebalina musango gwonna okuggyako okukuuma ba geologist bano abaali banoonyereza ku byobugagga eby'omu ttaka bwe baali bagenza okufuna samples ku ttaka likalamoja okwongera okuzuula ebyobugagga mu kitundu ekiribwa Lokisley ne Lotisani mu Lotisani sub-county, ekyalo bakiyita Lokisley mu Lotisani sub-county mu district ey'e Moroto. Bano ne batirimbulwa. Kigambibwa nti bano bwe bamala okutirimbula abasirikale ba UPDF Batukana badduka emisinde ne baddayo mu mambuka g'obuvanjuba obw'eggwanga erya Kenya era ne basigala eyo nga beekwese. General Muhoozi yategeezezza twagala okwebaza baganda baffe okuva mu ggwanga erya Kenya ne poliisi y'eggwanga erya Kenya kosa n'abakulembeze abakulu mu bano Batukana olw'okuturakinga emmundu zino ne basobola okuzikomyawo eri Uganda nti z'emmundu ezabbibwa ku basirikale bano aba UPDF. Era n'ategeeza nti baagala bwenkanya kati ku basirikale bano abaafa basooke bakumyewo bali abantu abaakola ekikolwa ekyo, then basimbwe mu mbuga ez'amateeka era babonerezebwe babanga bano baakudda. Era basaba gavumenti ya Kenya ekola ekyo. Tukyababanja culprits tubeetaaga baweebweyo mu Uganda bafeesinge justice. Ono yategeezezza nti kaakati agenda mu maaso n'okulabika nti akampinga mu bitundu bino ebya Karamoja n'ebitundu ebya Moroto byonna okusobola okukakasa nti security ebeerawo, bamalewo ekizibu ekya insecurity ekitawaanya abantu b'omu bitundu ebyo. Eggye lya UPDF kosa n'amagye ag'eggwanga erya Kenya Defence Forces olunaku olw'eggulo jjukira bakkiriziganyizza okulabika nti bakolera wamu mu Joint Military Force okulabika nti bamalawo ekizibu ky'ebyokwerinda ebireetebwa bano abalunzi b'ente. Kosa n'abazinyaga mu kitundu kino ekya Karamoja, Kenya beetegefu okulabika nti batuyambako ffe nga Uganda okutereeza ebitundu ebyo. Amayumba g'abantu bwe gookebwa, ente bwe zitwalibwa, bagamba ebyo byonna birina okulabika nti biggwawo. Mu myezi ejjo tukubye emabega waliyo abantu abayitibwa ba Pokot kosa ne ba Metheniko okuva mu ggwanga erya Kenya babadde bongedde mu nnomba ez'enjawulo naddala mu mambuka ga district eno ey'e Moroto, Nakapiripirit, Napak, Kaperabyong, Kabong, Abim nga batirimbula abantu. District ezo zonna wakiri bafunyeeko ku kuyiika kw'omusaayi ng'abantu bafa battibwa nga n'ente bwe zitwalibwa. Era abasinga bakkakiddwa okulabika nti bava mu bitundu byabwe bino beeyongereyo mu bitundu ebirala nga beewala okutuusibwako obulabe. Nkugambye Moroto, Nakapiripirit, Napak, Kaperabyong, Kabong, Abim, abo bonna embeera gye balimu si nnungi. Nakugamba wano bayimulugunyaako nga bagamba eggye lya UPDF abasirikale batono tebasobola kulwanyisa basajja bano bajja kubba nte. UPDF era bangi beetirimbudde ba warriors bano okuva e Karamoja, egamba bangi ebasse okuva bwe yalonkinga military operation ku bano
Operation eno bagituuma usalama kwa wote. Eno mu bitundu ebyamambuka g'obuvanjuba obwa Uganda mu Julayi 2021, Operation Usalama kwa wote yalonkingibwa okulabika nti bajja emmundu ku bano bonna. Omwogezi w'eggye ly'eggwanga Brigadier Felix Kuraije yavaayo n'atutegeeza gye buvuddeko nti waakiri emmundu 184 zasobola okulabika nti zibaggyibwako, amasasi 2352 nago ne gabaggyibwako, kw'ossa n'ente 1,786 ne zibawambibwako. Abakalamojja n'abantu b'e Moroto n'ebitundu ebirala bagamba kati n'ente zaffe zituweebwe. Abawulira ddala 1,792 basobola okulabika nti bakwatibwa, 306 ne bagenda maaso n'okulabika nti bavunaanibwa. Bukyanga batandika operation eyo okumala ebbanga ddene. Kitundu kino nakutegeeza kibaddemu okuyiika kw'omusaayi okuva mu myaka egya 2000 ku ntandikwa yaagyo, nga Kalamojja si kitundu kyakuzannyiramu. Jjukira ekitundu ekyo kirimu n'ebyobugagga. Kakati abantu baayo okuva bwe baakizuula nti ku ttaka lyabwe kuliko n'ebyobugagga, tebaafuuka bantu bangu, era insecurity ebaddewo ebbanga lyonna. Era nga kigambibwa nti emmundu zino okuzifuna baazifuna ku kugwa kw'obukulembeze bwa Idi Amin Dada. Amin ye yabawa enkebete n'abagamba abaana bange mwerwaneko, mulwane mulabe nti gavumenti eno tegenda. Ne bafuna emmundu ku kugwa kwa Amin, byonna ne bitandika. Era yalekawo ebyokulwanyisa by'amaanyi mu barracks eyali mu Moroto. Ebyokulwanyisa abantu ne babifunanga bwe baagala. Bagamba nekikozinga violence mu kitundu kino byebiri e Kalamojja. Mu ngeri y'emu abakulembeze baayo nabo baavuddeyo ne basaba gavumenti enoonyereze abalina yunifoomu za gavumenti zo bazijjawa. Bakulembeze beeyo nabagamba abamu ku bali eyo ba warriors, zo yunifoomu za gavumenti baazijjawa, ani yazibawa? Bakulembeze b'e Kalamojja baagala bannyonnyolwe. Poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe kw'ossa n'eggye lya UPDF babuulirize. Bano abaafuna yunifoomu z'eggye ly'eggwanga bagamba abamu ku babbi b'ente yunifoomu ezo baazifuna okusinziira ku David Kalyango, LC5 chairperson ew'e Moroto. Yavuddeyo n'ategeeza mu meeting gye baabaddemu, council meeting eyabaddemuko n'ababaka ba parliament okuva e Kalamojja kw'ossa ne ba ministers. Yabategeezezza nti abamu waliwo ka section ak'abantu ababeera e Kalamojja eno, communities ez'enjawulo, nga balina uniform ez'amagye agafaanagana n'aga wano, ng'agamba beetaaga okunoonyerezebwako. Bino byonna bye bizibu UPDF byesanze okulabika nti ezuula bino byonna. Era agamba babadde babalaba ebbanga ddene, broad daylight kw'ossa n'ekiro, nga bambadde yunifoomu zino eza UPDF. Babuuza ani azibawa? General Muhoozi Kainerugaba ali eyo kulabika nti babuuliriza n'okulaba nti security ekomawo. N'eggye lya UPDF abaserikale gye bali, wadde nga abantu bakyemulugunya nti abarasurazi bakyagenda maaso n'okunyaga ente, ebyalo birumbibwa, emmundu eri eyo eseka. Okusinziira ku John Adupa, LC3 chairperson owa Lotisani sub county, ye yategeezezza nti bawulira bano bambala yunifoomu zino eza UPDF ne bagenda maaso n'okunyaga ebyalo nga banyaga ente, okugezaako okubuzaabuza abantu ab'e Kalamojja nga balowooza basirikale ba UPDF, kumbe ba warriors be bazze. Agamba basobola okubeera nti bakikozesa kugezaako okubuzaabuza eggye lya UPDF. Major Isaac Oware nga ye mwogezi wa 3rd Division eya UPDF agamba nti kaakati bino ebyogeddwa allegations ezireeteddwa abantu b'e Kalamojja nti ba warriors bambala uniform eza UPDF kyongedde okubaleetera okwongera amaanyi mu kunoonyereza okuzuula ani abasupplyinga uniform ez'eggye ly'eggwanga erya wano.
n'emmundu bawulira bano bazijjawa UPDF lyeddemu kati lyekwataganye nalyo okuzuula bano babijjawa bino byonna. Era ejja lya UPDF lyavayo nerikkiriza ne poliisi ya wano nti ddala kituufu ba warriors e Karamoja mu Karamoja sub-region abasinga balina emmundu balina n'amasasi agaakolebwa okuva e Nakasongole eyo. Babuuza bano babijjawa kati UPDF byeyina okunoonyerezaako. Era okusinziira ku brigade ya Kraije ye yagamba emmundu zino ziteekwa okubeera nti zibbibwa ku basirikale abapoliisi abagenda maaso n'okuttibwa mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo bababba emmundu. Kigambibwa nti ezimu ate bayinza okuba nga abamu bazitwala eyo. Byebyo ebiri e Karamoja mu Karamoja sub-region. Kunoonyereza masasi kunyooka, twetaaga bwenkanya, Kenya mu batuwe. Kenya yabawaddeko mmundu ezaali zabbibwa. Kati bagamba n'abantu abo tubaagala bwe baba abo nga baakudda bali bagamba bannaffe mutukkirize tudde Uganda tulundirewo ente zaffe. Lwansonga kaakati ene waffe ente zitufaako nti basooka gavumenti yammwe esooka ekola ekisoboka kyonna, twetaaga obwenkanya eri abasirikale ba UPDF abattibwa. Katono nnyo kkiriza mpumulemu, bwe nkomawo tugenda kwongera okwetegereza ensonga endala nnyingi. Waliwo abasirikale ab'eggye ly'eggwanga UPDF abagenze maaso n'okukuzibwa. Omukulembeze w'eggwanga erijambiya ekyengera, abantu baatemeddwa, poliisi erina byetugambye. Then waliwo n'ali ebweru w'eggwanga eyasiikuula nakacaacaali, temuddamu kumuwa ssente, temuddamu kumuwa majja. Ali Geneva eyo yagambye temuddamu kumuwa ssente, omunaamuwa ssente ate temujja kumusobola. Ani oyo gwagaana bawe ssente?